Yes, mukasira akatugera kuba tulekere kya Tracy Akawungeezi ko lwaliro. Ate nga nagamba isola bayo boy Vijay Junior nga buli nga bagamba Sochi entertainment kutuusa ko sema je tulekedde. Ate nga bagamba entertainment entertainment na Vega Soma Akawungeezi ko lwaliro. Bita Films bakutuusa ko sema je tulekedde. Nga bagamba Sochi Entertainment Productions ne Vijay Just Productions nga bulijjo ne Vega Soma Akawungeezi ko lwaliro. Nga bagamba entertainment na Vega Soma lwaliro. Team Kamila inanyini sema ageno sokera dela bakaise back to the good life kasema ketolekede nga bagamba Clear Plat mpozi ko kasye ko London Brown bagena kumisema je tolekede Nadine Ellis naita kabuzem Kerry Janet bona bagera ko mu cinema mpozi kabagamba Stella ni mwali geno mukasya ka mukutani katwatanka na kyala yali akuteko okujja kusikala base yabe bali batudde bali. No, I was being modest. Keep going. Girl, seriously. Why? Congratulations. Basoka ne bamuyoza basegedese bwe yakozidwa. Champagne 3 kamikaze shots. Soko mfuniro champagne kamikaze shots. Ono sebo yatumia drinking ali so strong. Actually, do you guys still have that Hawaiian Kono macchiato? One more China Hawaii Kono macchiato. Muchaka ina kadri kono we kali. Then you're still planning to pitch Glickman that grand cafe. Kali soko mbulire. All apart. Ochaga rugezako pitching a program yo eri Glickman. Ekwatagana ku ya coffee. PowerPoint party. Esazi no bamazo promoting afuse vice president mu company. Akola mu investment company. You're real. Kalona badamu bozi anti boss ogena pitching ila kalika program kwa yogera kakawa. Akokutunda kawa. Oh, you Kali. guys, you should. Ensonga zitwaga zogera ku kasoke tukuwe kirabo. Echa congratulations. Hageno uli akanaka kanyenyegenya. Kabokisi bamuwadde. Kubikura bwati sebo bakambwe bazibu. Bamutede mu ka vibrator. Really actually shouldn't have. Yagamba mbutufu temwandi kampadde. Been working so hard and now. Anti akasha akayisema biganti obudde bwo no busingo obadde okola tofuna kadde kakweyagala. And what interest is this? Era nga twagala liso tandika okwetereza muki. Basis it used to be. Twagala liso leme kuddamu kwegambo leme kubeera ddungu obeera entobazi. Zirize wateranga okubeera. Easy fix. Swipe right. Ekintu kyangunya liso osobola ogenda ku simu n'oswipinga right. Successful goddess that you are. Esaawa zoli successful oli mukazi mukozi. Kati wuyo bakuziza n'okukuza mu company gy'okola oli w'amaanyi ke kasira weeyagaleko. On the eye. Abasajja babo bayitawo. Bottle cap he was holding. Enfaanana gy'afaana sobola mugwira. Kati ate oyo. Ew. Ereka naawe. He's already had 4 wives. Pal. Oyo Lawrence omukongo nga mutwala wa. You're missing is that good old long strong vitamin D. Ekituufu kiri nti omisinga vitamin D. Kyategeeza vitamin zubula. More. Seetaaga neetaaga ekisingako awo. Teyeetaaga vitamin D yokka. A connection. Neetaaga lisingezeeko ofuna omusajja anampa relationship ey'enjawulo. Anaasobola okuba nga tuconnectinga. Kwegamba anoonya muhabbati. Noonya muhabbati. My ass. Muhabbati mayasi. Abasajja b'ennaku zo tebakyalina muhabbati obadde kyotagala kitereera. Settle for financial pairs. Nze nga mufo ky'okugezaako setolinga musimanyi onoonya mukwano. Setolinga ku musajja asobola okuteekamu akasimbi. Nga ne waaba tawanyisa osobola okubaako we weetereereza. Yabagamba kali. Ezo ensonga tuziveeko. Ne batoosinga. Gakenekera waliwo twayitawo ntusooka tudde erudda. Coffee beans online, but they cannot. Ayina ekintu kyasingira ddala okwetaaga mu bulamu bwe. Ayagala nnyo okubeera nga muntu wa kwagala kaawa. Era kaawa yamusoma n'amutegera ebiseera ebisinga amanyi n'okubeera online n'asomamuko. Kati yagenda osituka n'alengera ekirabo ekyamuweereddwa abakyalibe. Yagamba nze ebyo sisobola bigenda. Mwawulire akemebwa naye ebyo sisobola bigenda mu nkozesa ntya kituulu. Yajja ebbali. Mr. Glickman, as Kati ayagala kuteekateeka submission gy'agenda okuwa bosi wayitibwa Glickman. of the coffee. Ayagala proposing ejjali bwe kiba kisoboka at least amuyambeko bateeke ssente mu kirowoozo kye ekyokuba nga alina company efulumya kaawa. Essaawa zino akola mu investment company era bamufudde vice president. Promotion sebo y'amaanyi okamala. 19 Alina ne kamasiini akakola kaawa. relationship with coffee is deeply personal, and the human Yagamba nti ebiseera bisinga abantu abanywa kaawa enkolagana yaabwe ebeera ya munda nnyo ne kaawa. all experience. This Baabano sustains the Lord's biro byonna bitadde mu write-up gy'agenda submitting eri bosi wayitibwa Glickman. special social interaction. They Buli kimu kyonna akimanya engeri y'okutabula mu kaawa. Kwegamba okutabula kaawa n'okusoma kaawa n'okutegeera kaawa yafuuka hobby gy'ali. Kati abaali wano ku ssimu What? agera okuza amaaso tufudde Katonda wange. Waliwo information gye baamusindikira
nga likyabika emwetagisa okujja ku Bukedde TV. know so far, the FBI has issued a Bagamba nti aba FBI high-ranking bafumiza waranti to lead massive ey'okukwata ba high-ranking officials mu investment company. bonuses and financial kickbacks. Era ng'agamba nti bali bagenda maaso n'okulya kye twandiyise pensions bonuses ng'ogasseko ne financial kickbacks ez'abantu. The Bank of Maryland Glickman ne bamugjayo mpozi ng'ogasseko ne vice president ayitwa Francesca. exposed. Kyokka nakyabadde bakamukuza bbanga siri awala nnyo nnaku nga ziizo. Boosi we bamukute bamuvunaana lidesete z'abantu abye sete z'abantu wabula bavunaana president wa company mpozi ng'ogasseko ne vice president kyokka ate yabadde yakakuzibwa. Word without the presence of your attorney. Looya we yamugamba tobaako ky'oyogere watali nze tekwa kuba osaaga. Yasooka n'akubira sister wayitibwa Anita. X. What did the attorney say? Looya we yagambye eki But I can't. yaŋŋambye nzikakana esobola kukakana. You should have called me sooner. Alisi wandibadde wankubirako dda I do. nze nanditegedde nti bigenda kubaawo. His narrow ass. He set you up. Yagamba nti bosi oyo alukusuddemu. Know that. Leka mulamula ayinza okuba si ye yalunsuddemu. Nice, likable, unsuspecting. Ovuka osigwe omuntu omwangu bayinza osuula mu katego nga kano. Means a dick. Glickman Dick To where he's going. aleka nsube nti gye bamututa ajja kijjamu enjawulo. Real? Dala. Oh, ma'am, okay? Don't you even start second. Totandika genda maaso na kwagala ku second guessinga gwe kikyoli. A bit blindsided. Seriously, sis. Ndabika bansibye akatambawaala. Back home to Hazelhurst. We bituuse kakigera kwetagisa nsooka ojjeko mu Hazelhurst tutobere eno. Anita, no. Anita nedda. Really not. I am not tucking my Sigenda kwata kubo kudduka nga mutiitiizi. name and fight this Nze ngenda sigala wano nsobole okiryalinga erinnya lyange ntobe n'ekino ekiguddewo. up, and everything will be fine. Nze kakasa bwe kimu kyonna tujja kikwasaganya bwe kimu kijja kubeera kati yajja n'asisikana kansobukasha ye looya we. Sit in charge like Glickman. Yamugambye so ekisooka tebagenda kuvunaana nga Glickman bwe bamuvunaanye. I know. However, the bad news is Jasooka kubanga amawulire amabi agaliwo gali nti financial resources, bank accounts, credit. bamaze dda okuba nga bafrozinga Hold up. financial It's standard protocol. kwegamba ebyensimbi babinyize accounts ze na buli kimu kyonna. Eyo standard protocol. I lost my job. Akalimu kange Work in the only field I know. kali banemeseza n'okukola mu field gye mmanyi. Talina kwesembereza bintu bya banka biki ebyo bitalina kukolayo. They are, for a lack of a better term, N'amugamba essaawa zino abakunoonyaako beefubyayo bye bakunoonyerezaako ng'ogasseeko n'abalala bakwasaganya ebyensimbi so. N'olwekyo Glickman was in the process of firing everyone, Glickman ssebo yabadde ayagala goba bonna bonna abali waggulu. In fact yabagobye which abali waggulu baleme funa buzibu n'alyoka aseetingayo ggwe. Which was me. Ekitegeeza nze gwe yafunye n'alusuulamu. Kasobokasha bwe yamugamba. It was all fake. Ne bino bye yankoza mbu simanyi nfuke vice president wa company byali fake. Now, Kati ngenda kukola ki? there'll be hundreds filed, civil, criminal. wait. Yagamba essaawa zo kyesobola okugamba ku road bagenda mussaako emisango egiteekanika. It's all Egiri civil ng'ogasseeko n'egiri criminal. okay. Listen, Wuliriza. it's gonna take some time. Kino kigenda twalamu engeri yakadde. It's being seized. My advice is that you take whatever. Yamugamba nti amagezi gengenda okuwa wandibadde weekuŋŋaanya mu ngeri yonna esoboka. Do you have anywhere you can go that Olinawo osobola okuddukira. Boring. Gye nsobola okuddukira wabbowa. Ye waabwe ku kyalo gy'azaalwa. Kati ogenda kukola otya? N'asooka yeesikamu n'atereera. That is right. Olwo amugambye kasoboka asooka okakane. Gwe totya buli kimu kyonna tugenda kufuna engeri gye tukivugamu. Wabula sooka ofunewo osobola okgenda n'okkakanira eyo. Ewata ku stressinge. Yakwata ekubo n'ajja mu Hazelhurst gye yakulira. Era sister already yabadde amugambye nti wandibadde osooka n'ojjako eno. Bade yafuna akalimu agenda okujja ku Hazelhurst. Something strong. Yagamba njagala osooka ofuneyo ekintu nga kyamaanyi. Kintu kye naasobola okunywa obulungi. Ekijja mu kaseete kange kano ke nkuteeredde erudda. Apple martini. Nfunye aka apple martini wangi. I'll let you decide. Kale gwe nsaliraawo ki kyogenda okumpa mu ezo ze nkuteeredde awo. Apple martini babinywa wano. Wano seba abajjawo bali ba hardcore drinkers. Oza apple martini. N'asooka amutera mu kagiraasi. N'amuseetingira. Ooh, Agenda okawunyako nga kasonsomola. see your AD. Yiye kano kaki. Kalinga ke baakamulambisira bya Yesu Kristo. N'awuuta. Bamusimbye kayugi coconut. Ko sebo tebakazagiramu. Celine? Why? Akantu kasiiwa n'okusiiwa. Ooh. Bino bye saagala. Kakina abaali wano agere kuza amaaso ng'essimu yerese ka message. Kulengera bw'ati. Wow. Yamuseera message n'amugamba nti owaye nayingiddewo dda mu kibuga kyo. Ali mu kuwuutamu ka drink.
yalinda alawo oba Bobby agenda kumuddamu. You don't want to hear from me. Of course ate wandyagadde kwogerezeganya nange. Yali kyaliwe mu biseera biri ebikadde. Can I get another? Waisooka ofuneyo kadwinki akayakirabika. N'asooka abuuta obw'okumu. Yasooka n'abwesala. Ate munaye akola ekigwa esaazi n'afiiriddwa akalimu. Ate Bulaya singa bakizula nti omulimu gw'obaddemu okyankalanyiriza. Baba bakusazeeko ku profession eyo. Bwe guba nga gwa byansimbi tolina kuddamu kwesembereza bintu bya banka oba ki. Lindako gwe ssebo tubadde tukyanyumya olazeewa. Waliwo eyaliwo waakalevu. Gwe naawe sooka okomewo. Nyinamu akasente wano mu sokisi. Yayitawo n'agwa ekkigo. Obadde agamba ayinamu akasente mu sokisi. Abali wano agenda okuddengulunga amagujja. Bobby? Yeah. Yeah, Bobby. Why am I in your apartment? Sooka ombulire lwaki ndi mu apartment yo. Here, what happened last night? Sooka ombulire ki ekyatuusewo ekiro kyajjo. Before you start. Before nga tonatandika olinawo akakaawa. Nedda. You really don't remember anything. Kyogamba tolina kyojjukira ku byonna. I was at work, swamped. Nabadde ku mulimu nakusiikanidde nga bikusaze. The text. Nga bikusaaye. Then I pulled up on you just in time. Then ndyoka nkwate kubona enkutuukako mu budde n'enkuleeta. For what? Yamugamba sooka ombulire nabadde binsaaye bitya. Hey, I want her out of here. Gwoyo njagala omufulumya ebbaala yange kati weekituwe byabadde. This is mine. Zino sente zange. This is Chef. Akakasente nje yali akakuŋŋaanya. I've been here entertaining all your customers. Mazima wandikandike ddala simbadde wano nga nyumisa bakakitoma. You're mean. You really. Naye mwana kikyajja gwoli kyambwa. Kikyajja gwoli kyambwa gwe ki easy the business oli kyambwa. Let's just get you to the car first. Kale tewali tabu mu kifo ky'omusekula kati kansikutusse mu gaali. Your money in my purse. Not. She's not normally like this. Wamasi bwati bwatera okubeera. Wabadde mu kyankalamu nga bikusaaye. Katonda watu. Okay. Yagamba kale bwe kiba nga bwekityo bwe kyabadde. Yes, So this isn't at all random. yamugamba sigamba nti bino bina biri random. Well, I would like to offer an official apology Nandyagadde nsooka enkwetondere to me. kusya ku byantuuseeko munnange. I spoke to Anita. Nayogere ne Anita. Asked if you could, sleep it off over here. Nangamba kiryoka osobola osula wano eno. See you like that. Era nendabira ddala nga kirabika ojja kwetaaga. I mean, it happens. Bibaawo. Left you some fresh towels and Nsoose n'enkutayo fresh house. Bw'oba oyagala okwerongoosaako. Yes, sure, I would like to. Kosi era nandyagadde okwerongoosaako embeera gye ndimu nayo tetegerekeka. Okay. Kinaabiro kiri eno. Kale yakwase kuba asobola okweyongerayo. Atuuse muhezo asiti. Balibona baali banywanyi bifu nga tannaba kuva ku kyalo. Yali yafuna omulimu ng'abeera mu New York era ng'omulimu gw'amaanyi. Naye kati byonoonese. Baakwate kuba ne bajja erudda. Ono yasalawo amufunye kati ayagala nnyo ebintu bya kaawa. Kwata bibi. Weebale. Kati yalina omuvuga si kyamu dropping ewaabwe. Bikaawa tebiwooma yabiyiwa bweru. My taste buds told me to do that. Yagamba testi yange kwegamba yensindikiriza testi gyenfunye yensindikiriza obisula ebweru. No, I see bad news travels fast. Nkimanyi mawulire amabi gatambula kinene. Yosooka n'amulaga baseya. I can't believe they dropped me. Abo se babadde baseya bange naye so bakikkiriza nti banvuddemu. Did the same. Ng'ogasseeko n'abantu be nali nkola nabo banvaamu. Abantu bazibu munnange. Kakano yakavuga n'akaleetera ewaka waabwe gye kaakulira oba gye kazaalwa. N'aggulawo n'akwata n'emabega n'asooka ajjayo ensawo. Olwoli gw'olengera Bobby musawo. Well, Era nga mukozi w'amannyo. Dentist. stars. Okay. hey, do I at least get a tip? Alicia ogenda kumpayo katiipu ku byekoledde. Tapped. Essaawa zino nakalidde. Settle for a hug. Naye nsobola okuwaayo kahaaga bw'oba osobola osetulinga for a hug. First high. Of course. Ate lwaki nedda ku mwali yali asinga okubeera ow'ettabu mu Hazel High. Nice smile and Hazel High yali wa ttabu lwaki mbasi. Kwate kubona amusimba akafumito. Baabano. I gotta get back. Bwe bituuse nnyina okwate kuba onzireyo kuba nnyina emirimu egy'okwasaganya. calling. Kale
Hit me up later. naye sooka ompulirize oba olina kyewetaaga kyonna togaana osobola okunyigirako. Just a phone call away. Mugamba kale nakwateko bwe yeeyongereyo ne Lodi nakwateko bajjasobola osimula eggaali yeeyongereyo mu ngeri emu oba endala. Yajja yatuuka wano eno erudda ku mulyango butuufu nga tasobola kikkiriza nti akomyewo ku kyalo. Kiringa kwata kuba okudda ku kyalo ewammwe gye wakulira ng'ate wavaayo bakimanyi ne information ebatuuka nti wafuuka successful n'ebizibu ebyali bituusewo mu kaseera kano tamanyi nga gyasobola bitotola mu kaseera kano nga tuze erudda mu ddwaliro. Okay, so remember to lay off the sweet. Ndowooza jjukira toddamu kulya swiiti ate olongoose n'amaanyi oluvannyuma lw'okulya. Kano kalwaliro k'abakozi b'amaanyi mulimu omukyala. Brookshire. Can I see you a moment? Dr. Brookshire ndowooza nkwetaagamu eddakiika nga 2 sooka ojje nkulabemu. Couple days before the extraction. I know. Bw'ate kubona amuyita. Yeah. I'm really. Jangu. You know, we shouldn't. Jangu toyogera bingi yitawo. It's fine, those Brookshire. Anti Mr. Brookshire kyenjagala neda. We agree that we would. Kino twakikkiriziganya. The office. Tetusobola kutandika kola bino mu masekati ga yafeesi. Ono naali wano abiwulira yayitibwa Anita. No. Bye. Ndowooza nja kufuŋŋana oluvannyuma. Yajja. Kyokka kimanya Anita sister wa. Talk that monster down. Woba osembera gye ndi sooka okakanyezibulayo bwana gundi. Y'all need to stop that. This is a professional. Niye mwanditandise okulekera ogenda maaso n'okwetigiratira mu ddwaliro. She called. Simanyi yakubye essimu sister wo. How drunk was she? Yabadde atamidde kyekana ki. White girl wasted. Yabadde atamidde nga buno buwala obweru. You didn't mention anything about my dad. Ndowooza tolina kyewayogedde ku bya taata. Nedda. And you didn't tell her everyone knows about her. Tewamugambye nti abantu bonna bakitegedde ku kikyali. She suspects everyone knows. Asuubira nti buli omu yenna akimanyi. Eventually gonna have to be addressed head on. Anti obukoosera agenda tuka ekiseera abitomere. N'ekyasoosa omugamba ndowooza tewamugambye ku bya taata. Wayiweetereze. Nkulaba wenna. Go out. Omusirikale saluti tagijjaayo. Then as you distracted me. Genda ofulume ebweru at least weeyiweeko balafu oba si kifuna ebikukyankalanya. Leka kunzijja mu mbeera nange. Kegenda mukazi wattu abaali wano. Genda okuzza amaaso alina bulazo we. DJ Siriki Stewart. Ogamba kiggwe. Twabadde tukusuubira tutuuka lwajjo naye wabulidde mu transit. Yatuuka munda mu nnyumba n'asooka atambuza amaaso yeekaanye. Tasobola nakikkiriza atooba. Wow. Yagamba sooka olengera akafaananyi ko ng'okyali kiddo. Yeah. And when did Dad decide to remodel it? Kali sooka omuli taata yasalawo ddi okutuusa. Baby. Bintu bingi bye yakyusa wano eno. Anti nze munaye DJ. Okay, DJ Dion. Kale ssebo DJ Siriki Stewart. Last I remember, you couldn't make a PB. Mulundi gwe nasembayo okumanya nga tosobola bingi bye wali tosobola kukola naye kati baaba. Oli w'amaanyi. Yakwatikuba n'atuuka ebbali ennyumba erina ekiyungu. Era bw'atula bw'ati ekiyungu kino kirina memories gyali. Kirina bye kimujjukiza. Ate ng'ebimu ku byo ke kaseera ka nnyina. Ebiseera ebyo maama we yabeeranga nnyo mu kiyungu eno. Bwe yabanga tafumba mmere alisi nga abeekinga keki. Ebiseera ebyo abijjukira. Keri abaali wano. No. Agere kulya waliwo omukyala ayogera ku ssimu. Okay, Kevin. Waiki ekigera maaso agere okulengera omukyala ayogera alina abaana. Your chair, baby, before you fall, okay? Mimu zigenda kusaba soko kakane bifo nga tunabaggwa. Leerako. Oh, girl, let me call you. Katonda watugwe kanziremu kubireko nateera. Candy? Kandi Bride? No. ogamba otya gwe future bride wa Frankenstein. I haven't seen you since. Okimanyi nti nasembayo okulaba bbanga gwanvu kati. My babysitter? I know. And that nickname? Yamugamba nange okusinziira ku ngeri gye nkulaba gwe wali babysitter waffe. You done great. Naye ate tokyalinga bwe nali nkumanyi. Teeth? I see you at the Mortho shoes. Wakyuka nnyo. Ate eryo erinnya tolimpita. What are you doing here? Kati sooka omuli eki kyokola wano. Nobody told you? Kyogamba tebannakuliramu. Stay here. Mbeera wano maama. Obviously, what are you doing here? Sooka omuli eki kyokola wano. This is Kevin. Ono ayitibwa Kevin. Me over there. Oyo ayitibwa Mims oyo gwolengera. Damn, that hurt. Why? Word. Ayogedde ddemu. Wano ssebo tomala gakasinga sasula tulina jjaga mwoteeka akasente. Sorry, it won't happen again. Munansonyiwa sigenda kuddamu I nateera. already told you. Get your stuff. Nabagambye dda mukwatemu ebyangu tugende. He got a call back to be on that reality show. He finna be a star.
yagamba ekituufu kiri tiwetaaga oddemu obeere ku reality show eyo So good to see you. kibadde kirungi okuddamu okusiikana nateera tujja kuddamu tunyumye gwe Frank Calls me Francesca Stein anymore. bwe simanyi Francesca Stein See that? It just fits. anti teri abimpita ebyo kuona erinnya lifiitinga Francesca Stein Hey, Miss Francesca Stein. ogamba otya mukyala Francesca Stein ayitibwa Francesca naye What? yagamba kyosi kitegeera amaka gafuuka ki abaali wano agenda okuzza amaaso waliwo eyajja Girl. ng'ogamba ki Cordell? Kodero You can't be running up on people like toyinza tandika sooberera abantu bootyo naawe Kodero Securing these bags and cash. anti munaawe bimanyi ebyange Hell, man. kyekiriwo naye kyekiriwo when you out here selling mixtapes or something. sikutegera enfaanana gy'ofaanana olinga atuna mixtapes Skips, right? So I Ah. after this little young kakali noosirikisi wati yaŋŋambye and then bw'oba oyagala ogezaako okwasa nga waliwo ebintu bye tuvuga kati ngenda kubeera promota out here bwe mbaa promota nyina okubeera nga mbrandinga in dresses, n'enviiri zirimu embira leggings. I'm about to get them any way I can, you know? osegera Oh, hell yeah. That boy had 10 n'amugamba tiwasobodde okikola nga bwe yagambye ko nobutereevu era nakitambuza Oh, hey. ziba tezibusa agenda okuzza amaaso nga ne musabye bomba ali wano gwe story ki ayitibwa John Bag Job, so he's been training to be a man of few words, omanyi right? engeri gy'ali mu magye bagenda maaso n'okumutendeka ati si muntu wakwogera nnyo And Hazelhurst. banoonya abatujju mu Hazelhurst olutawo terunaggwa olutawo luwebwamu wonna tukyalwana Landed your childhood crush, Candy, after all these years. yamugamba They bad, but kinewunyisa okuba nga wamala n'ofuŋŋana kandi akaseera kano konna wali omumatira nedda baaba kandi si wange sorry, I just kandi ye mukyala afulumye kyogamba John Bag yamutwala gwe John Bag Candy, yeah. gwali ku kandi gasiya naawe leka Don't tell me y'all temuŋŋamba get with Candy. nti Slick Stewart yavaawo ne kandi He and the college girls of music. yaleka naawe olaba buli obwana bwasoma nawe bwe bumulemye okukwana kati anaakwana wa myaka 3 Yo, ki ekigenda maaso musoke mu hey mbulire man, he out here living his best life. ekituufu kiri ndi kitaawo yatambula ne kandi Go. When we come to find out, they've been rocking on the low for you. n'agamba tekisoboka naawe nali wano omwaka oguyise emabega saabitegeera That is they. kono gwe waliwo omwaka gumu oguyise emabega naye ffe twakizula luvannyuma nti baadde bonna okumala omwaka gumu n'ekitundu Being requested upstairs. taata naakwetaaga waggulu eno So, he sebo kitaawe yali ku mukwano gwe gwe yasomanga naye got you with him. kati genda obyogere ne kitaawe Confront the deacon. genda ofrontinga Deacon tibamuyita na daddy bamuyita Deacon yajja asooka asiika ne kita kimuweddeko kitaawe sebo yali ku kandi yasoma naye yajja What you do? Just find him. genda otuuka ebbali nga sebo n'ekisenge yakirongosa oyinza okulowooza musulamu muvubuka Look at you. laba ofaanana wa And more like your mom. mbutuufu buli lukya ofaanana nnyo koonoda ne mukati soko mpaka fumito walaavu okay So how's everything? kali soko muli obulamu bugenda butya New York? New York egamba ki Everything is great. anti buli kimu kyonna kiri great How are you? kali soko muli taata gw'oli otya The days. anti ebyennaku obimanyi naliko mu nnaku embi kati ndyoke Eyes on you. naye kenkulabyeko mpulira buli kimu Told kyonna me you were coming. I thought she was selling me wolf tickets. yagamba Anita bwe yaŋŋambye nti ajja butuufu nalowooza nti antunza tikiti za micege nabadde ngenda kugula zonna nzimalewo ki ekiriwo That's precious time. kaseera kabadde kawanvu naye Earful from Cordell. I'm here now. That's all that matters. yagamba nti ekindeese kati wendi Why? See, you made some changes to the place. kulaba ennyumba ogikyusizzaamu bitya A while ago. n'ekisengo kikyusizzaamu bitya kuno bbanga si ddene And ebintu by'amaama ebisinga byonna ndabanga byewategula ebitakyali mu kisenge Downstairs. biriruda kono biri wansi downstairs. bw'ogamba wansi eyo The basement? olinga agamba nti wabipakira n'obiteeka mu basement I made some checks. ebimu nabiteekako wano eno kwegamba nakulamu enkyukakyuka Up here? The kitchen? enkyuka waggulu ekiyungu Calling you Deacon. kati ennaku zo tebakyakwita ntaata bakwita Deacon Something to do with the babysitter from hell? simanyi kyokikwatagana ku babysitter ono aliwo ono I just really feel like nothing is making sense. ku nsi ya katonda ngezikyako bitula nga ndabanga ebitalina makulu Do with her. kiki Think that every. Yes, I think. golowooza buli kimu kyonna kono of course era ndowooza buli kimu kyonna Listen, baby girl. wuliriza baby girl I wanted to have a face-to-face conversation. nali njagala nkusikane tubiwayeemu twogeremu Never mind. tofaayo Too much to process. esaawa zino bw'obiŋŋamba kigenda kubeera kinene oprocessinga Off. na n'ebizibu bye nga ye Fair. kale
Fair enough. So where you staying? Kati obeera wa? You staying in one of them fancy hotels? Obeera mu zino hoteli ez'ebbeeyi. You got your real estate agent to... Oba olina real estate agency eyakunoonyeddeyo akayumba k'ogenda okubuyiwa. Daddy. Kewaguze gy'ogenda osula. Well, go on, spin up all your money. Genda osaasanye esente zo nga bw'oyagala. You want to stay here? Ate bw'oba olowooza ku ky'okubeera wano. But I get it. Si kiwa nti kijja soboka. We're crowded. Lwa nsonga wajja kuba wajjudde nga bw'olowooza. go ahead and answer that. Genda maaso ko kwate essimu eyo. Daddy. Oh, I'm sorry. Daddy. I mean Deacon. Mpozi bakuyita Deacon. Sigenda kusumbukana naawe. Yakwate kuba nayitawo n'asooka atuula erudda mu ntebe. Ziba teziri busa. You still here? Abali wano agera okuza amaaso ono ddumba. Mpozi ng'ogasseko ne musa bibumba. Bakwate kuba ne bamutwe. N'embwa mmwe nammwe. No, Dion, it's your room now. Wama yali ambuza ogenda sula mu kisenge ekyo ko nedda sikiwati. Ekisenge kyafuuka kikyo kati. It's definitely not happening. Tekigenda kuba temuntigaatigamu. Oh, I got me a little reception over in Denton, you know what I mean? They trying to turn up a little bit, slid up in my D. Waliwo ebintu byateekeddwa okwasaganya eby'omuziki. Olulimi lwayogera tebalutegeera. DJ Dio. Aya, abaali wano. Get that door though. Genda osooka oggulewo baaba. Genda oggulewo. Ekwate kuba agenda aggulewo. Leeta gwe. Where she at? Where she at? Ziba tezirebusa agenda okuwulira. Anita ngazze. Nita sissawe bakonektinga nnyo. Gamba kigwe. Like a whole snack. Mbutuufu olinga kasinaaka olinga ekyakulya. Wa. Everything. Ne basooka nkulaba naawe ebisambi byagejja. Bye. So we're Kali kalina basibula kasiwali kadijje. throw it. Musirikeeko muwogana tulaba TV. Well, I guess we're... Jja tugende. Tuviire musa bibumba afuusi ejjike. Bawogana basama. I've been waiting all day for the real tea. Ono yamugamba ekisuufu kiri nti bulijjo nninda kacyayi. At Bobby's house, stupid drunk tea. Ne bangamba mbu simanyi wabadde wa Bobby. Oh my... Nga bwenna we nootamidde. Picture? Yakubye n'ebifaananyi. Better not post that. Look, Tabiteekayo. what happened? Girl, nothing happened Sooka omuli eki ekyatuusewo ng'otuuse wa Bobby ko tewali to kyatuusewo. me like that. What up, fellas? Ziba teziri busa. Agera okuza amaaso nga Anita azze. Flip it. Sooka nyenya kaviiri. Okay, you better work. Ono yasooka ne yeewuunya n'akwatagana nnyo n'ono. Excuse us. Oh. Lindako sooka otulindemu. To bust up the Nansonyiwa zitegeezezza kubagwamu. Just talking. Jasibadde tunyumyamu. The gym? Muvaawa mu gym. He's always trying to cheat when it's not his cheat. Ebiseera ebisinga ayagala nnyo okukiitinga ono ate nga si kaseera ka kukiitinga. No, you wasn't. Oli naawulira obusungu lwa nsonga ono baasoma naye ate yali babysitter ewaka. Ali myaka gyabwe sooka taata gwazuŋŋana naye. Call you daddy. Oh, I can. Ye lwaki ono yakuyita taata ffe tetukuyita taata. He just loves. Lwa nsonga munaye muyita taata olw'ensonga ezimu ebintu bye mukola byayagala. Biri ebyalagirwa. That kind of language under my roof. Ngenda kusaba saagala otandike kwogera lulimi olwanti ogenda tteeka akasete mu jjaga. I could fill this entire house full of cuss jars. Eno ennyumba nsobola ogifiiringa zikasi jags. Gasiya kwata muteekemu ku mbaavu. Genda mu nyiivu. Keri yakwate kuba yalina kuddukira wa Bobby. Gwe si naawe kifura abadde kifura akuba omulanga. Waliwo akonkona. Yakwate kuba agenda aggulewo alabe. Hey. Gera okuza amaaso nga kannakyake kaali kaze. Yingira ate lwaki oba toyingira yingira. Airbnb around here? Yeah, maybe. Yajja. Let me get your bag for you. Leeta ensawo tofaayo. Do you have plans? Simanyi obadde olina by'oteekateeka. Oh. Olina gobadde osuubira agenda okujja. They all cancelled. Program kati zonna ziri cancelled. Yeah, I could eat. Musaba ayite waatuulira erudda. So, Kaakati, so what are you gonna do? sooka omuli ogenda kukola otya? I don't know. Simanyi. I just need some time to figure things out. Yagamba nti neetaagamu akadde okubaako bye ndowoozaako. I'll be back in New York with an even better job. Era ng'agamba nti mbadde ensooya nti oba osanga nja kuddayo mu New York nga nyina akalimu akasingako. Lindako. Pena agenda sula wano mu ntebe kyokka kifule tavaawo kifule taseguka. Get in my bed. Oba osobola okujja ne twebaka ffenna. Nedda baaba. You sleep in bed with me. Osobola osula mu buliri nange. I'm sure all of your females would not approve. Nkakasa abakyala boolina ab'enjawulo tebasobola ku approvinga nze essula eyo. Side. Nedda kiri okay. Gojja kwebika nze nneme kwebika. Bw'oba weerabikidde nti nsobola okubaako kye nkola.
Neda nja kubeera chef nga nsuze wa. Morning. He snores. Kyengenda okulabula ku kifuraafuruuta. Kifuraafuruuta kati kiri gy'oli. Gw'onoomanya. Nenga kifure yafuruuta. Move over. Kifure wetegulemu. Go buy your dog some. Gwe ssebo kifure funa ebiyinza omuyamba akafuruuta ebyaddala. Nagambye nga towulira. Afune ebiyinza otereza kifuraafuruuta ebyaddala. Yakwate kuba n'ayitawo n'asooka kuba busingiizi. Ne Rodi n'ayitawo ne yeebaka erudda. Baabano. I know you can't wait to get back to your old life, but Nkimanyi essaawa zino tobanga bw'osobola ogezeeko okudda mu bulamu bw'obukadde. Naye nze mbadde ngamba oba osanga bwetaaga otandike bujja. Dhani okubanga ogenda maaso n'okutoba. Musiibula n'amugaa yeebake. Njagala olabe. Don't play with it. If you're gonna eat it, just do it. Bw'oba ssebo togenda kirya lekayo kukizannyisa. Owulira. Kume maguje mubadde ku kigeri kifura abadde amuli ku kigeri. Yabadde alowooza oba ali mu ziromansi. Kifure? Yeah, I was having this crazy dream. Agamba ekituufu kiri nti mbadde nyina ekirooto kino eky'ekisiru. I had baked you a cake and Nga nakufumbidde keeki. you wanted to play with it. You didn't want to eat it. Kwegamba ng'oli mu kugizannyisa nga toyagala girya. I love eating. Nze njagala nnyo okulya keeki. Nzo nziriira ddala. Towels in the bathroom for you and Nakuteddeyo tawulo mu binaabiro. Ayi ne nkufunira ne kakaawa. Oh my God, you drove that. Tungamba nti wavuze n'ogenda okakima kakaawa. Kuno of course nafuze ne ngenda nkakima yakajje walako. Wow. lock the bottom lock before you leave. Before nga tonabagenda ngenda kusaba olokingewo. I want to thank you. Nandyagadde okwebaza. Last night. Naye ku byekiro kyajjo. Stay in the Kunzikiriza okubeerawo. pep talk. N'akadde ke wampaddemu ne tuwaya. Times. Ne tugezaako okwejjukanya ng'ebiseera ebikadde. Whenever you need me. Nze wendi. Wonna wonneetaagira am available. Did Bobby put you up to that? Simanyi Babi yakusindiikiriza ojjo nkyankalanye ggwe kifule. Vince, this is Francesca. Vince nze Francesca kali yasooka n'akubira ku looyawe ya Bukasha. See if there's anything new with my. Naye agenda omukubira ng'abuuza njagala kumanya oba ku keesi yange tulina we tutuuse teri amwanukula. Katonda watu. I'm in the day. Daba noono bw'ayambadde eddumba. Please, the deacon, he don't do no heavy lifting. What you think we do? Ebintu ebisinga ffe ababikola. Range. Perfect, man. Daba no ddumba ayambadde nga mufaaza ali nga mupaatiri. We need us a female employee. You're more than welcome to have. Ekituufu kiri nti okusinziira ku mulimu gwe tukola twetaagayo omukyala. Old time. Bw'oba osobola okujja n'okola tewali tagali. Speaking of, why you go postal like that? I have my reasons, Fredo. Lwaki ogenda maaso n'okutoba bw'oti kono munanyina ensonga zange eddumba. Sandiyagadde oziyingiremu. Gasiya mwereere. Kino mu kaseera kano nga tuzze erudda. Ono bakasitoma abayise bayingidde munda. Do you think Jay knows Francesca stayed in my Olowooza Jedi akimanyi Francesca yali yasuze wange. Even though she stayed at your Nze saategere na kutegera mu yasuze wo. end. That's twice. Ogwo gwakubiri nno ng'asula ewuwo. Said Jack to nobody about nothing. Jedi tobaako My ky'omugamba. sister, Do you think I should tell her? Golowooza ateekeddwa ogamba they Jedi. don't make them like you no more. Katonda watwa abasajja abeesumbu nga mmwe tebakyakolebwa ate gwe wazaalibwa yekka. No. Ekyegesa mugambeko nedda. He this handsome and that stupid. Nze kineewusa okuba ng'oli mbalagavu ate ng'oli mutumbaavu. Flip all the way out. Golowooza singa Jedi omugamba nti Francesca yasuzeewo ayinza osigala ng'akyalyoka ajja kukyankalana. But we just friends. Naye tuli ba mukwano jasinze ne Francesca. Perspective. Gasiya mbwa za ku kyalo. DJ. Ebyo tobigamba nga mukazi. Kale tusooke twogeremu nze kambeere gye gobere gwe. My very attractive, very single homie from high school. Mbusimanyi kale amugamba nti nyina kyali wange ali singo gwe twasomanga naye ng'anyirira bitya. No big- Yaze wange n'asulako ewange naye si kikulu nnyo. Yeah. Ha. Ndowooza okyame naawe tosobola kiteekinga in. So kale ebyo tobigamba Jedi. And you had a father in your life. Ate kineewuunyisa walina taata mulamu okijja ki okubanga gwe wakula ng'otegeera. Abasajja tebatera kuzza abaana ne bategeera. Amugambi kineewuunyisa okubanga walina taata eyakuza naye. What's that look for? Yes. Kale yakwate kuba najjasiika n'Anita. Francesca yajja ku ddwaliro. Yes. Is Bobby in? Simanyi Bobby gy'ali. Last night. Go bringing that up in here. Leka tandika kuleeta nsonga ezo wano eno. Hey. Abaali wanagera okulengera nga Bobby azze. Musimba akafumito. Mwenno. So, I was thinking about what you said in bed. Kalimade ndowooza ki kye wayogedde mu buliri ekiro. Y'all, she gonna fire me. Dr. Montgomery singa amanya bino agenda kungoba kono kakkana. Wait, who's Dr. Dr. Montgomery yaani?
It's complicated. Biri complicated. Bobby, I like you. Bobby nkwagala. Balls before balls. Ebiseera bisinga bwetereezenga. Wamma patana boo. What are you talking about? Kyoyogera kuli agambye bbuwe wamma patana wange. No. Kyogamba saabigambye ko tonabingambako. I haven't had the time. Mbadde sinabafuna kadde. Talk about it. Ndowooza byogerako. Holding it now. He's Sikati. trying to make them the Michelle and Barack of teeth. Wama baagala oli omukyala ayagala kwefuula Michelle ono kwegamba mufuule Barack Obama. It's cool. Abakuzi b'amannyo. I also wanted to tell the both of you that I have decided to extend my stay. Bwe bituuse mbadde njagala bagamba embiri nti nasazeewo ngenda ku extendinga stay yange. Nkyagadde. Ngenda sooka abeereko mu Hazelhurst okumala ebbanga eriweryako ddala. Babu. Yayitawo. Nothing happened, huh? Ndowooza tewaliwo kituusewo si bwe kiri. Yajje bali mukazi watu bambi. Waliwo ekirowoozo ky'ayagala, kirowoozo ky'ayina. What? Ekiki? Oh, hell. Nedaba nange. I'm assuming you just heard. Kansooka akyamukubira essimu ndowooza gawulidde. Weeks, months, years. Kiyinza otwala emyezi, weeks, myaka. What to do now? Kati nkole ki? Start all over. Wandibadde otandika bujja. I'm stuck. Ntya kuba ndi stuck. But you're gonna have to. Kituufu kiri nti sina kyakugamba naye lwakubadde oli stuck weetaaga weetereze. You're right. Kale I'll call you if I hear anything. nja kukubira kasimu singa amanyina kyempulidde. Wulidde? Frankie? Hey, DJ Dia. Ati ogamba ki gwe Sirike Situwati? You were June bugging his Scott. Okola ki munda eyo nkulaba ozuŋŋanira mu firiji onoonyaamu ki mu firiji? No. I'm sorry though. I'm just drunk and hungry. Nonsonyiwa jasi byankubye byansaayeemu magezi. Yeah, don't leave. I want to tell you something. Ekituufu kiri nti waliwo kye njagala It okuliramu. has to be like just between us. Kino kirina kubeera mu masekkati gaffe nze naawe. I knew it already. What? Already nabitegere tolina kyogenda Something kuŋŋamba. about me that screams lesbian? You got mad pantsuits on and not one picture. Olinga agamba nti ndi lesbian ko nedda. Gay boy. Nze sirige. I'm broke. Ndi mwavu. Penniless. Sikyalina wadde ataso. And the feds took everything I had back in New York. Kusira ku byatuusewo seba aba feds bantutteko buli kimu kyonna kye nabaddina mu New York. Or Anita and Bobby. And me, the deacon. So kati Bobby ne Anita bebakimanyi kono nange nkimanyi Bobby Kodero Mayor, Dumba church. Musabibumba ne ku kanisa gye tusabira babimanyi ekyalo kyonna. Look, Shawty, this is Hazelhurst. Eno Hazelhurst naawe ogimanyi. Look, the deacon must have known before you called Anita because he told us not to say shit. Yagamba nti by the time wagenze okuba essimu nga buli kimu kyonna kitegere kyakituusewo gy'oli. Yesu kubanga taata yabadde atugambye tetubaako kye twogera gy'oli unless nga gwomaze okwatula gye tuli. Those people out the way the news is saying you did right. Naye tukimanyi aga amawulire bye gaayogedde si ekyo ky'oli. Toli mubbi. Kakana. Kazi watu bambi. But I'm hungry. Naye ate mpulira enjala ennumako totya. Tolina kulya mu masekkati g'ekiro. Over the job over at the cell phone store. Kati baakwate kuba ne batuula ebbali. Any more crooks? Amugamba asobola okufunira akalimu otunda amasimu kalungi Plaza Digital gy'agatunda. Agamba saagala kubeeramu ebyo. I cannot do simple mindless work. Sisobola kukola buli mulimu obwo bwa rayisi. Or my brain is going to rot. Njagala nkole ekintu ekisobola okujja mu mulimu gwange at least bwongo buleme kuvunda. Nfunyemu engeri y'ekirowoozo kijja kola. Ate ekirowoozo ki kyofunye ekyo kyotayagala kwogera. Yamuleeta ebbali waliwo ka coffee shop. Feel as though I brought this on myself. Hey, didn't I tell you I'm the local plug out here? N'agambye ssebo bano nze ntera obbakwasaganya ddala ku bintu by'enguliko. Totya. I see the hat fits. Nkulaba. Gone bad. Oh man. Waliwo eyali akolayo. Hey, look, I should be able to get you to and from work on most days. But look, if I can't, just take the whip, feel me? Cool. Thank you. Yamugamba ateekeddwa okuba nga nkuleetanga ku mulimu mpozi n'okuzzaayo ebiseera bisinga naye bwe naaba sisobodde ndowooza ojja kufuna engeri gy'otetenkanya. Mugamba kiryoke nkitegeera. Kwate kuba n'amugulyawo n'amuleeta erudda. Kristo. Elisa. Ogamba ki naawe? This is Francesca. Onaayitibwa Francesca. She'll be working here now. Agenda kuba akola wano naffe. You show her around? Mbadde nsaba mulambuze. No, she does not work here. Takola wano naawe. So tired of these Tukoye abakazi abakulu okujja otulyangako emirimu gyaffe. jobs. This is for teens. Gino emyaka gy'abati. Kuno siraba na kuweza myaka 3.
what? Ne mama wange tannaba kuweza 3 naye yanzaala. Nonsonyiwa. Nabe yaleeta. This is where we keep the push. Kati wano we tuteeka ekisiimu era ne baketi yamu na sabbuuni. Tours over. Ndowooza tuweewedde. Bannange. I appreciate you helping build a clientele. Nsiima nnyo okubanga onnyambako genda maaso n'okuba nga tuzimba clientele. Naye Plan was to mainly target families, which is basic. ekituufu kiri nti main target yange yali akutagetinga families. And I have Yensonga lwaki nasalawo tubeere ba partners. Article and gone Kuba sewolo baakuwandikako mu mawulire concern about ne kigowinga viral. the figure who's getting likes, then Nze kati sikyategeera oba ddala mbutuufu. hell. Ndina muntu ayagala kukola mulimu gw'obusawo gw'okukuula amaanyi oba si ki, muntu yafuuka socialite ali awo ayagala zi likes. Makes me wonder if they're there solely for you and not their teeth. Nze ebiseera bisinga waliwo abakwateko ne bayingira eyo bakanyama nga neewunya oba bazze bakuula amaanyi oba bagala bifaananyi naawe. Old customers can't even afford us. Ebiseera bisinga obeera n'amasimu ne gakubirwa n'otambula n'odda eri. what? Ono girlfriend wa at the same time. I'm still a dentist. Pata naawe. Also a businesswoman. This thing is going to put me in a position where I don't have to worry about who can't. Yagamba ekituufu kiri nti ndi musawo ndi mukozi w'amannyo at the same time ndi business woman. Eno essimu gyongobako okubeera ku social media ebiseera bisinga kyekigenda okundrivinga kintuuse we kinaaba kintuusiza nga siteekeddwa kwerakira ku kasete ketekeddwa sasula biruzi n'ebirala byonna. I am so ready for Houston. Wama ndi mwetegefu ogenda mu Houston. Talking for confirm? Yagamba tufudde. Okay, yeah. Bwe buzibu ebiseera bisinga abakyanga batandise okukola. No. Mbeera efuuka ndala nnyo. Everything okay? Buli kimu kyonna kiryoke banaayiko ono kiryoke. I mean, I was thinking about getting Ziba teziri busa bano baakwateko ne basimbira baali ku bulundaaganya. Frankenstein? Frankenstein yegwe bamusiika n'akola. You really work here? Ddala mutuufu okola wano. Kitaawe This is where you've been. ekyegeeza akasi akano konna eno gy'obadde weekwese. Biked all the way over here? Kyogera muvuze bulundaaganya paka wano. promotes a healthy circulatory system. Kimuyamba okuba nga emisuwa gitambuza bulungi omusaayi. N'afuna ne ku sitamina nga bw'omanyi. Totandika kwogera bya sitamina wano. K-pop. You mind, Ofaayo that's a moment. singa nfunamu akasya ne njogeramu ne Francesca. Oh, but first, let me just get a Mu kusooka kansoke nfuna akafaananyi ne yunifoomu gy'ayambadde ng'agaba katyayi. Thank you. Weebale. Okay, it's a Kale. long story. This is just temporary. It's not. Ono yagamba sigaanyi lugero luwanvu kino just kiri temporary. No. Kyekigenda maaso. I mean, how long were you planning on keeping up this charade? Yamugamba ddala mutuufu obadde opulaninga kikweka kumala bbanga ki. And me about New York? Ebyo tugamba ku bya New York. Down here, but we are your family. Tiweetaaga genda maaso na kitukweka kubanga ffe tuli baakika. I'm fine. Ndi fine. Well, I'm here when you're ready. Then nze wendi. Bw'onooba oli mwetegefu okuŋŋamba. Around. Ate nagamba nti tetutera kubaawo. Talk. Ne bwe yandiyagadde okugenda naawe talina kadde. Go. Baby girl. Baby girl. You really call this coffee? Ddala mutuufu kano ka coffee shop. Kawaavaawo ategeerekeka. Wa. I'm secretly here to help improve. Ekituufu kiri nti mu kyama njagala ku improvinga ngeri gye batambuzaamu services zaabwe naddala ku nsonga za kaawa. It was something like that. Era ddala mutuufu bajja kwetaaga ekintu ng'ekyo. Kale, Alligator. ndowooza tujja kuddamu tulabagana oluvannyuma. Kitaawe yamusiibula n'akwata ekkubo ne yeeyongerayo. Nabagambye twikaitwa back to the good life. Vijay Jones Productions nga bulijjo. Mpozi waliwo kasema akamanyikiddwa nga Hot Shot akava mu modern movies. Tugenda kuba tukakwata mu Vijay Junior banga etali awala. I see you. Hey, you should Gwe nkulaba. blow some steam off. Well, who's gonna watch them if I... Yeri amugamba ekibasooka osobola okuyitirayo ka club kona ate bwe najja ka club ani agenda okubeera ku bano. Duty calling. N'onsonyiwa nze nyina okwata ekkubo ngenda nkyape. I don't think you should have that vase. Bana leeta tozungana n'ekyo. Board in the house. Gwe Kevin. Yes, I can. Okay. How about Lwaki? we clean up the toys? Lwaki tesooka ne tulongoosa ebyokuzannyisa bino bifo nga maama wamwe tannaba kudda. Leeta. Just stand still for 1 second. Gwe sooka osigalawo nkulongoosa ennyinda eminyira gyonna gikulukuta. Ono ssebo yamubuukira. Baabato. Ki ekigenda maaso kali kamu eripye ku ggulu. Leka. Bobi Wajjira awulidde emiranga egiri eno n'agamba ki ekigenda maaso. Musaba oli atula erudda. Whatever.
bali bamufunganye nga bamuguddeko ng'obukolwa. I wanted to apologize for the miscommunication. Ono yagamba nandiyagala ogenda maaso n'okwetonda ku miscommunication Flagrant omission. kusinziira okubanga saasobodde kugamba bintu bizibu. Or honest. Second question. Yagamba bizibu oba ajja simu tukubera mu esimu. If you accept my apology, ngenda kusaba okkiriza okwetonda kwange. I'll take you to a movie and bwe kiba kisoboka nandiyagala lisi mbeka engeri gye nkikolera nkutwaliko mu sinema nkutambuzeeko. a surprise, but it's a class. waliwo ne ka surprise ke njagala kali classic kasufu yakyagala. Let's go. Kale tugende. Baba bagenda. They'll be all right. Abo bajja kubeera fine. Tiny cries for help. Bwe banaabawulira nga beetuuga bajja kujja babataasi. Bug is downstairs. Toti ambadde nkukanga musabibumba waali. Oh. Baba bagenda. Agenda okuzza amaaso ng'onaakomyewo ne taata. So how were the kids? Oh, they were a joke. Baana bali batya? Bwe bali balyoke. Bobi ogamba ki? Gamba ki muzeeyi? How your parents doing down? Bazadde bo bali batya mu Florida? Good, they balyoke. You know, they're loving it. Florida bajja atotandika kunyuma ebya Florida n'abazadde bo tojja vaanu. Tugende tuendelee basi. Toys. Mwetika n'amutwala. Hey, Mimi. Kevin. Niyakwate kuba agenda kisiika n'abatu. Debo no taata bw'amutunuulira. Amutunulira nga atunulira chicken tonight. Wa. You gotta coordinate. Bakwate kuba ne bajja nga bava mu sinema gye babadde balaze. Classic for sure. Ne basembera mpola mpola. Ne bajja nga bawaya. Are you trying to get rid of me already? Simanyi oyagala kunneegobako sikutegeera. The wifey so you don't get in trouble. I'm allowed to have female. Nkimanyi oyinza okuba oyagala kunneegobako toyagala mukazi wa kuteeka matiga kuno zikirizibwa okweya n'emikwano gyange abawala. Tekigaana. In ATL with a sorors next week. I don't even know anymore. I just assume that you like to get home. Yagamba nti ekisuufu kiri nti And tell me what's next in Bobby. kati gwe mbulira ki ekiddako mu deeti yaffe ekyo ky'olwaliiro. Let me think. Leka nsooke mbirowoozeemu. Oh, come on. Leka naawe. Wild date night in the GA. Ky'oŋŋamba mu wild date night gwe nga gwe kakensa oyinza okuba nga tolina ky'olowoozaako tukomye wano. Was this a date? So koleke by the way, was this a date? Olina engeri gy'okirifalinzeeko nga date. Like an apology date. Kwegamba tukitwale nti ebadde apology date. Kansooke nkubire Jedi. Go right ahead, check it. Genda maaso checking in munnanga ate tunaagamba kimwe mwina abaagalwa. Mujerega. Mugambye kansooke nkubire ku mukyala nabe bwali. Yajja. Genda okuba essimu ekyamwewunyisa nga tebagikwata. Iye. Straight to voicemail. Esimu egenda straight to voicemail. Okay, well. Kale. Tell me your spontaneous date night plan. Kale soko mbuli entegeka zo ziri ki mu date night eno? Yeah? Tugende eno ka club. Ate kye kigaana. Oh, come on. Ya tugende. Yakwate kubona jaka club. Sebo yajaka XO. Yajaka XO. Nga bwomanyi. Kakwata sebo muziki ne gukoona siwa abayo nga akuba enguliko. Bulazo we mutowe. Nabagambye ba publisher abafulumya sinema ate tugenda kuba tukwasaganyanga nabo. Waliwo obusinema obugenda okuba bukolebwa Video Jones Productions. Mpozi ngogasseeko n'obona bukolebwa videos abalala. Bujja kuba nga bufuluma era system naffe tugenda kuba tugitandika. Weyabayinga okujja ogula sinema ya Video Junior alisa obaako ne content gw'oba oguze n'oteeka mu dduuka. Kiri nti osobola osuubula mu ba publishers bonna. Osobola n'osuubula okuba producer ayina gw'oyagala. Tibasobola kugaana. Kino ekintu si kya monopoly wabula tulina kukolera wamu okulaba nga ekintu kitwala mu maaso. Yes, muyiseewo yabategekedde entebe emabega. Bakwate kuba ne bajja. Hi. What you sipping on? Kati ogenda kunywa ki? Drinking. 2 double Hennessy. Yagaba basooke bamufunire double Hennessy 2. That's how Southern boys get down. No. Kozi ngogasse kwa roji bayita double Hennessy XO meat. Abasajja basaba ebyokunywa. Frankie. What up? Ngende kuza amaaso waliwo eyajja. Dumbaze. Ate dumba wabeera. Ne Musa Bibumba abeerawo. Ain't you with old girl, that model chick? Sigwa alina kana akakazi kana akakozi k'amannyo kamodo. All the followers. Yeah, man, but Francesca and I, you know. Francesca nange just tuli baseya. We. Solid dude.
Plus, little sis, she need a good guy like you. wandibadde ffe tetulina nnyomba kuba ekino kyabina yeetaaga omuggayo omulungi nga gwe asobole omukwasaganya Down to support this event. ekitwese wantu bale tuze kulaba kabulaza ng'akuba ate gwe Oh, Junebug, come on, man. musabi bomba bireke twende basi tuendelee njoo twende gwe tapiga wewe Sorry, he means well. talina nnyo buzibu Ooh. ziba teziri busaka drinki nga bakaleese ne bakateeka ku meeza aya tunywemu ku lwaffe ne batoosi nga bakawuute baaba agenda okawulira nga kakatuka nokatuuka akakayimba ssebo nkaagala ate oba okaagala okola kimusitsi kiba kitegeeza getting to the dance floor ya tugende akakayimba ssebo nkaagala tugende ku dance floor yangu wagwe Tell me I ain't heard enough for you, shawty. You sexy. We could talk sex over a text, shorty. We sexting, we just sexting. Tell me how much you really want me when we sex. Bakwate kuba ne basooka bajja erudda. Hey, tell me that she miss me all day. Met her in New York and she was from the A. You tell me that you're lonely. How much you wanna keep? Alright. Now normally I don't do this, but tonight is a special night. It's about doing what you feel, you dig? Yagamba siragezaako kikola kino naye ate ekyo kyolwaliro asazewo akabasuuliremu. Kiro kyolwaliro kintu kyanjawulo nnyo. Buli omu agende maaso n'okola ekyo kyawulira. Bw'aba mukyala funa engeri gy'omukwata omunyige munyweze akufiilinge ngeri emu oba endala. Baabano Life can be so unfair, you know I want you. No, nobody else, and I still want you. If you wanted me to, I'll give you love for you. If you wanted me to. Kati ono aba akyalina Francesca agenda okuzza amaaso waliwo ekyamwewuunyisa. Kino kyabadde tasuubira obulamu bwe bwonna. Soko lindeko nzija mbeera awo. Soko lindeko ate olagawa. Agenda okuzza amaaso omukazi gw'asuubira mu Houston nga si bali mu VVIP. Abaana ne bamukubira akasimu. Kubira akasimu n'agamba ate kati ono agenda kunkooya. Gwe Jedi. Tufudde. No, that's all. Neda kiri fine tofa kiri okay. Sis. Bobby soko lindeko. Mukazi yamugambye agenda kubera mu Houston. Eresa zinabadde amusubira mu Houston gyalina okwasaganyiza emirimu gy'obwa modo n'ebisigadde. Kyokka omuyaaye abadde si omukakilamu ekisa ali mukoona nguluko n'abayaaye. Would you just calm down? Soko kakane naawe. Baby, your damn hands on. Ngenda kusaba tungatte tutekako bikono byo. Francesco, amesa zino ngenda kwetagamu eddakiika ndowooze. Ndowooza bulazo wajja kuzeeka. Gwe, kyogaanamu ababiri mbadde muze mu club. Like on a date? Ku date. Totandika kuwoza nja boruyi. Mbusimanyi. Ye amugambye ali musu. Amusikanye ne banniga abeeru bakyerupe. Wow. I know you think I'm some kind of horrible bitch. Yagamba nkimanyi essaawa zino oyinza okuba olowooza ndi wambwa. Naye. What, like that hickey on your neck? Wandibadde tolowooza ku bitakwatako. Kono nga ki numa gye baakulumye ku nsingo siriwala. I am just gonna keep saying it. You were so good the other night. Ekituufu kiri nti ngenda sigala nga nkigamba wabadde wa kabi. Muziki wakubye gwa kabi ekyo kyajjo. I like your vision. Kiroto kyo nkyagala. You out here serving coffee and... Naye sikitegeera mu kifo ky'okubanga ogenda maaso n'okusavinga kopi. Giving orders, not taking them. Oteekeddwa kubanga gwawa orders wabula si kutekinga orders. I am implementing a new plan. Waliwo enteekateeka empya gye nteekateeka okuteekawo. Okay. Labika ayagala funa akafo kano. Waaw. Waliwo n'essimu n'emukubirwa. Bamusindikidde message. Cut a deal so he can get off. Guno ogusiru gwakatinze deal gusobole getting off. Gulabika gwakkiriza pre-bargain. Katonda wange. Jatugende.
Kagwakiriza ob'emisango baki? Robert, talk to me. Nakusaba oyogeremu nange. Enough already. Kite. Say something. Bisibaako kyoyogera tonyiganya obwotyo. Ono yasalawo abakwata amasimu gajja ga smartphone. Enough already. Ekyo kyo nakitadde nze naawe twawedde. Send it through Anita. Era essaawa zino woba olina kyoyagala okungamba ogenda kiyisa mu Anita. Tufuke jasi ba partners kyekyokka. Send in my next patient. Wamasinikira omulwadde addako. Doctor. Kale doctor. Yes. Ngezaako muyita. Mulimu abakasibo nga tebasoboka muganda wange. Maynard said you on counter. And to dump the trash. Oh. Genda kulongoosa counter ne kasasira omutwaliyo. So and Lisa, I wonder why. Maynard. Maynard. For a moment. Mama ngenda kusaba soko gye twogeremuko nkwetagamu eddakiika gwe okusarasara owedde. Mwetagamu eddakiika 2 yajja. You enjoy long lines. Yasooka n'amubuuza ddala mutuufu onyumira okubanga abantu buli kasya baba bakayana ku kyaya abaweebwa. Francesca, nyina okugoba munnange. Me? Inze. It's working Barbies. Come on, get serious. Bifo ky'abaana abasirwa abakukyankalanya. Ndi serious olina ogobwa. Maynard, do you enjoy being a little wuss? Simanyi onyumirwa. By kids? Okubeera ng'ogenda maaso n'otuntuzibwa obwana. Terrible reviews? Abantu ne batandika complaininga ku kyayigobawa. Possibly be what you dreamt of for yourself. Si kiwati wano wandiyagadde okubeera okusya ku kirooto ky'oyinza okuba nga kyewali oyina. I will assist you in becoming the professional leader that you Namugamba asobola okugezaako okuyamba n'ofuuka professional leader okusijjako ekyo ky'oteekeddwa okubeera. I'm in. By'oyogedde mu butuufu bibadde biri inspiring. So kati mwendi. Great. Oli mwetegefu. Show you everything you ngenda kulaga buli kimu kyonna kye weetaaga okumanya nkakasi akafo kano kagenda boominga. Ate ani aganye mpa obutaano. Nze wendi. Musanyufu. Natera nakutsa muroba dotya. Kale. Yakwate kubo n'ayitawo. Mukasi aka twakwate kuba ntudde eka. Genda okujja n'aseeka nanoono. Aseka. Funny. Kyekiri funny ekikusesa. Just say it. Kyogere. Okay. Kale. Your shirt's inside out. Essaati ye eri ku bikukujjo. Could have just said something. Musiro bali tusobola kwogera Daniel sinika amanyi. Pay up. Towemula. Sasula. Nsasule. Mama made that up. Mama wange yaleetawo ensonga eyo. Bet you didn't know that. Ndowooza taata teyagamba. Actually, I did. Of course era nkimanyi. I mean, he talks about her. Ayogera ku maama wa akaseera konna. Fill her shoes, so don't even try. So katosobola kujja mu ngato zitogezaako. Nze sinabagamba nti njagala zibaamu. Sisobola na kulowooza geza kubeera mu ngato za maama wo. Believe. I love your father. Ekituufu kiri nti kitaawo muyagala. Olw'okubanga omukozesa ebintu by'ekitumbaavu mutwala ku bulunda aganya omukozesa biki? Obadde ki? Newsflash. Kansooke nkutegeeze. Me doing all this. Bino yabinkozesa sinze mbimukozesa. Keep up with him. Nze ebiseera bisinga amanjagala keeping up naye. Olwedde nyina okukola nyina okulabirira abaana naye ate nangamba tugende mu ebyo. But if it wasn't for your father. Ekituufu kiri singa si kitaawo. I'd probably still be a punching bag for my abuse. Nandibadde nkyali nsawo yakkubwa mu bufumbo gye nali ku musajja gwe nali nafumbirwa. Saw something in me that. Kitaawo alina ekintu kiyandabamu. I didn't even see myself. Oba osanga nange kinali sobola kwerabamu. Yandabamu okubeera nga ndi worth. You about done in here? Maliriza byonna by'obadde okola ddiya. Packing up here. You know I'm gonna. Anti mbadde nkyapaakinga bino. Kansooke mbitwale emmotoka munnange. Mugambye seewo bye tukola byonna kitaawo yabinkozesa sinze. So where you going now? So kati muddawa. Mugenda mu air balloon. Ebyo twabirimu n'abuuka kataafu oyo. Tasobola biddamu nateera. Taata ayogera ali so happy. Tugenda just kulaba kasema mu park. Yep. Why are you doing? Ni lwaki ogenda maaso n'okola ebintu nga bino taata? Wasn't doing anything like this when Mama was alive. Mama bwe yali akyali mulamu wali tobikola. Think I'm doing all this because Verdi's gone? Kulinga agamba nti mbikola olw'ensonga nnyamwe yafa. Well, it sure as hell look like it. Si bwe kiri. Mama wo. She had cancer. Mama wo bwe nakimanya nti alina kansa. It's like we were both dying. Tulinga ffemiri abaali bafa mu kaseera ako. You may have lost your mama. Oyinza okuba nga gwe mama wo yafa. But I lost my better half. Naye ate nze munaye better half yange yeyagenda. That I'll never be whole. Era okuva lwe yafa nze sidangamu kubeera kyekimu. We had plans. Twalina entegeka. We had plans to do so many things. Twalina entegeka ez'okuba nga tukola ebintu bingi. God. Naye Mukama naye yalina entegeka gye tuli. He called my Verdi home. Mazima n'amuyita n'amutwala mu ggulu. Nga tanaba nakuweza myaka 6 ku lunaku lw'amazaalibwa g'emyaka 6. Nze mu kitabo kyange maama we yali akyali muto kamala.
So I cursed him. So Katonda ne mukolimira. But your mama wasn't having that. Naye maama wo She made me promise ekituufu kiri nti yali tabyagala. someone to do all the things. Yandeetera okusuubiza n'aŋŋamba musuubize nti bw'ali baavudde ku nsi eno nfune omuntu oba osanga gwe ndibanjagala nkole ebintu byonna kwegaba bye nandiyagadde okukola neenyumirize mu bulamu era kyengenda maaso n'okukola essaawa zino kunyumirwa life. Filling my dying wife's last week. Era ng'agamba nti essaawa zo kitwale nti ngezaako fulfillinga my last wife's dying wish kyeyansaba ng'afa. For 5 long years. Guli nga atakimanyi nti emyaka 5 nali mukungubaga okufa kwa nnyamwe. Depressed. Nali nzeka nga ndi mu kunyolwa. And then one day, lunaku lumu I realized nenkizuula my wife is gone. nti mukazi wange yafa yagenda bbanga lyonna tagenda kudda. It's time for me to move on. Ke kaseera ngende maaso n'obulamu. Time for me. Ke kaseera ku saidi yange nange neesanyusa eŋŋanze. She makes me happy. Oyo omuwala gw'olaba se bansanyula. Yeah, Daddy, but with her? Taata naye ate ye oli tusobola kufunayo mulala. Thing is, ensonga eri nti Candy likes me. Kandi anjagala. Now, everybody else may not understand. Sifudde abasigadde bayinza obutakitegeera. Likes me. Naye nga njagala. Talk. Boogera. Call her gold. Bamuyita gold digger. Wallet. Nze bampita wallet gyali. Actually, call. Naye ku nsi ya Katonda tewali asobola kumuyita ki kye tuli. Nze naye. That is truly. Ekituufu kiri nti tuli basanyufu ffe embiriri. Yalina ennaku ye nga nange nnyina ennaku. Love is funny like that. Omukwano guli fane bwe gutyo munnange. It truly is. Era nga bwe kiri. Mugambye essaawa zino gwe kyomanya ndi mu mukwano. Well, I guess you should get going. Ndowooza kati wandibadde ofuluma n'ogenda. Yeah. Won't you go check out the kitchen? Lwaki tokwate kuba n'ogenda olaba ekiyungu. Candy left something in there just for you. Kandi alina byateeseteese n'abikulekerayo. Si nze. Wabula kandi alina byateeseteese oba osanga byabadde asobola toyinza okwetaaga. Genda obirabe. Yajja. Genda okuzza amaaso nga kyabika abadde ateeseteese ebibekinga keki. Mu kaseera kano. Nabagambye twekayitwa back to the good life. Vijay Jones Productions nga bulijjo. Naye nga tugenda maaso n'okuteekateeka okulaba nti tukolera wamu. Era mbasaba gye muli yonna singa tutuuka ne tubagamba tugenda kwasaganya bwe tuti. Mbadde mbasaba tukolere wamu. Era nga tujja kuba tukolera ebyaffe mubimanyi oba ebyange mubimanyi. Bintu byakakasa nti ffenna tusobola okubeera ku win-win situation. Tube nga tukolera wamu. His birthday and Valentine's. The secret is in the chocolate. Mama yaliyo ng'ali mu kuteekateeka. Bw'ajjukira yali ateekateeka keeki ng'agiteekerateekera kitaawe. Ebiseera bw'abirowoozaamu n'ajjukira nnyina yeeyongera okwennyamira. Ono aba atudde mu ntebe aba ali wano nga kifureshe baaboggola. Yakwateko bagulewo alabaani yali azze. Nakyabambi kaali kasizeo kayitireyo gyali. Kuba bali bamaze atleast ennaku nga tubakommunicatinga. Kusa ku byali bimutuuseeko musaatu. Just mbadde wano nga ndi mu kwekubakubamu. Pity party. Oli kapiti pate. Kuleetedde keekya. Hopefully a smile. Kansoyo oba ekyo kinakuteekako smile. My mom's desserts were legendary. Nkimanyi dessert za mmange eza legendary wazaagalanga nnyo. Kusi. Say it like I forgot. Leka kulowooza nti neerabira nti wazaagalanga jjo. Lori yakwate kuba n'agiteekateeka. N'agiyisaawo agireete. Beer's here. Waayo amacupa ga byere nga mangi wano. N'aleeta. Thank you. Weebale. Musimba n'ateeka erudda. Alright. Kale. Ready? Ndi mwetegefu. Bon appetit. Bagenda ogiryako. Nga wallahi ekawa bukaayi. Teekeddwa okubeera keeki ewoomerera ekawa bukaayi. I know, right? Look,
it tastes like I used dirt instead of chocolate agamba nti okusinziira ku ngeri gye testingamu ninga yakozesa ettaka to make them mu kifo kya chocolate red. yataddemu n'omunnyo. You won't ever have to worry about, obviously. That's so. Baabado. How come she never sold them? Yagamba kijasho kubanga keki ze teyazitundanga. Always used to say that Mamange yateranga okugamba sell love. nti ebise ebisinga tebatunda mukwano. And the only person that she made cakes for omukwano bagaba mugabe. my dad. Era ng'ebiseera ebisinga keki yagikoleranga kitange. Lindako. You have a little something on your Soko leke nkutereezeemuko wano. You shocked me. My bad. Got it? Wateredde. It's still on. Kacyaliko kono gira wano bwoti. Where? Wa. A little more at the Ku side eno sikamu eno. Okay. Boom. Yeah. Wateredde. Nga bw'omanyeera. Can I tell you something that's... Mbeko kyegamba. It sounds corny, but it's... Kwegamba kiyinza owulikika mu ngeri naye. True. Njogera mazima. When you smile, it lights up a room. Baba. Well, since we're being truthful, when you smile, you make me gasp for air. Katonda wange. Ngambye sio bwamwenya. Ninga muletera okutayira empewo. Grasp for air. Just the alcohol? No. Something I've been wanting to do for a very long time. Kino sebo bulijjo neegomba okikola nga njagala okikola akaseera kano konna. Ebyadirira byali ebyo. Bayitawo sebo Nabagambye tulikayitibwa back to the good life. Bijja byo special shows nga bulijjo. Yakwateko bino n'abiyisawo n'abiteeka ebbali. Buno teri kuddamu bwambala bwa kisiru. Ne kasasiro n'amulongoosa ne kino kimasiini. Akireeta n'akisaawo bulungi. Nannyonnyola ngeri gy'alina okwogera n'engeri bano no bali kuziserefi. Yamugambye nja kuyigiriza okubeera leader omukulembeze. Bagambe. N'abagambye mu kusooka. Saagala mubeere wano nga mwekuba ziserefi muteeke wansi amati oba temwagala kola mudde wammwe. Nze nkooye okubanga munkyakayo muteeke wansi amati mugakya mwaza kukya muve wano mugende mukole. Buli wano bubwe. Bujjirajjira. Wamma. Yes, obogolamu katini. I just wanted to share with you what's happening with your... Ati mbadde ntandise nga njagala kulaga omulimu olaba kati guvudde wano guguno gwambuka. Okakasa. Profits are going up. Amagoba kona amagoba geeyongerako kati weeyongezi. You did it. Okikoze nedda gwakikoze. Katonda wange. Zibadde zeebusa Bobi yakwate kubona ayitirayo. She works here, right? Agamba nti yeetaaga okusisikana nakyala akola wano si bwe kiri. Francesca. Kati akyanoonya engeri gy'asobola mu designing engeri gy'agenda otandika okwambala. Kwegamba aleme kubeera nga muuje. Red in it as well, but it's checkered, so we're just gonna steer clear of that. Kano engeri gye kali kachekiti. Sure about this one, so we're gonna keep this in the maybe pile. So keep, take back, maybe. Okay? Thank you, Francesca. Weebale Francesca. Problem, you caught a good sale. No, for everything. Amazima ganyi nti weebale byonna. Mufudde ekyenjawulo. In 2 weeks, you really turn this place around. Yagamba nti mu sabbiiti bbiri zokka ekifo kino kifudde ekirala nange kennyini onfudde ekyenjawulo. Bobby. Oze wano yegwe Bobi I'll take you back there. Mama yegwe Bobi bulijjo gwe boogerako ndowooza kankutwala ojja omusikane nakyala gy'ali. Kalisobo kamwetekane kamuleeta. The staff and myself. Yagamba nti webale genda maaso nakola bino eri abakozi ku saidi yange abamu esaati no neegwa. Sajja kyatubambi. Well, I am not a life coach, so no one... Omanyi siri life coach so kati Nobody needs to know. Teri yeetaaga kumanya ko nani ateetaaga kumanya. Look, man. Gwe ngenda kusekwa. Brad, saagala buzibu Brad. Problems, Bobby, you need to calm down. Bobby wandibadde osooka n'okakana naawe. Business. Really? Just bino bya business. They get to telling me what it is. Kati mbuli ki ekigenda maaso amugaye tekiringa bw'okiraba kono ki ekigenda maaso. No, you're not the same Francesca I knew. Si gwe Francesca oli gwe nali manyi kati wakyukamuko. You know it. You know me. Omanyi ontegeera. Have fun until she leaves you hanging like she does everyone. Ngenda kusaba omunyumirwe paka lw'anaakusulawo nga bw'asulawo abasigadde bonna. Bobby. Bobby soko lindeko naawe. Yayitamu n'agenda.
Hey, I'm sorry, Francesca. Nonsonyiwa Francesca. But is this going to affect my incentive? Nekyo kigenda ku affecting incentives zange ze mbadde munyongerangako. Yesi avano naawe. Wabula nga mbajjukiza inaku z'omwezi nga 13 kwa Kashyamo tugenda kulaba akasima akayitibwa Laila okuva mu Limit Productions. Twakalabyeko mu ntandikwa akarango twakekanyiza kasima kabana Uganda. Ate nga waliwo ne kasima kengendo balangirako kayitibwa Girl in the Yellow Jumper. Mugenda kakasa nti abaana gye bali abasulawo emigo gya sinema. Girl in the Yellow Jumper. Hello. Ate nga kasufu nnyo kamala. Calling about the vacant building over on Adams? Kiriya gye bali n'akubira waliwo ekizimbe abuuza kuba ekizimbe wano. You already got an offer? Wamaze dde ofuna offer. Are you taking any others? Kyogamba tukyatekinga offer ndala yonna. If I could beat that offer. Bwe maasobola okubeetinga offer eyo. Tell me what that offer is. Anti kati gwe jimbulire offer ki? You said the best cash offer. Kwegamba best esinga. Gwe setting esinga. Thank you. Webale munnange. Yeah, I'm out of this place today. Mkaseera kano twakawaye kuba ntudde bali ku ddwaliro. Who don't deserve it? Ono ssebo takyayagaana kugaana sisita wuno. Ekiki? Amuyiseko buyisi. Yefudde gwatalaba. Musirika mesira mga sisita soko nkubireko mwansi bitegeera. Kena yajja n'asooka sika na ddumba ng'ogasseeko ne musabibumba tokwata ku bintu. Mbadde ndowooza akaseera ke mbadde mugenda maaso n'okusevinga mwandyagadde okayinvestinga. Why you over here counting my chips? Lwaki otubalaabala? Okusinziira ku mbeera yange nze mbadde ndowooza mwandibadde mu investinga mu idea eno biveeko. Abantu eno si oba babba mu ebyo bi investments. Temusobola kubeera mu kiki mulimu obulamu bwamwe n'obusigalidde. Lindako before nga tonabagenda. Sebo mulide mu kya Miss Independent kyayogedde. Agambye oba temwagala kuyamba mu ndeke. Dirwe twali tufunye obuzibu okuba nga tukuyamba nga family. Kwegamba tibiringa bya investment gwe tuba tukuyamba nga family kuteeka mu kyoyagala. Oshegera. Naye kati mugenda kukikola mutya kubanga bwe mba bakunyamaze sina ssente. Ekyo si kituufu sigamba ntoyina ate sigamba mutosobola kukola. Oshegera. Ffe tulina bye batugamba ne tukwata. Kaakati. Sebo temugenda kunteeka mirimu gyammwe egyo nze sijagala. Mazima mudesi wano mbere beiti. Eno ye skip ya fono ye muyayi gwe twagala. I look like a busted version of Tina Turner. Nze nfaanana nga Tina Turner. Hey. Fokasinga naawe. Ffe kitwagala ogendeyo gyasibera mukaka munyirire bunyirizi. Ebisigadde bijja kwekola byokka. Oshegera. Amawuyo. Ye mulengedde. Wait, I don't know if I can do it. Sikitegera oba nsobola okukikola. It's worth 50K cash. It's all yours. Yamugamba nti bagenda kuwa emitwalo 5 zonna zizo. Emitwalo 5 ye. Mitwalo 5 zonna zizo gwe kasita okimaliriza. Laila wallahi. Mitwalo 5 gimanyi gwe. Nakwate kubona jja. Yakwate kubona atuuka erudda. Nasooka atuuka mu maaso ga. Okakananga omuyayi bamukutte. Mumunyweje koona wano. Ezo ziyingidde okitegeera. Kiwedde. Ziba tezirebusa. Bobby abaali wano. Is Bobby here? Simanyi Bobby gyali. Tina Turner? Francesca. Oli Tina Turner kono Francesca. The childhood crush. Childhood crush. Bobby. We need to talk. Can I? Njaga twogere nyingire. You Nicki? Gwe singa olinga Nicki Minaj. Ndowooza olabye ategeera ebyamakulu yabimanya. Gwe tolina kyosobola kumanya vaayo. Jay, please. Jay, vaayo naawe leka ayingire. Lwaki waze ku mulimu gwange? You went to her job. Wagenze ku mulimu gwe. Why? Lwaki? Yes. Nakute kubona enzija ku mulimu gwo. Because of you. Lwansonga nabadde njagala kugamba nti olwagwe na dissolvinze partnership yange ne Jed.
nga njagala lisingezeeko kubanga nange neekolera ebyange. Oh, that we're friends, but we're so much more than that. Yagamba ni mu kusooka nali ndowooza tulijja sibaseera naye kati nakizudde mu tusukka ku ekyo. And I'm just now realizing it. Era kati nkitegeera. Believe in monogamy and Nze nzikiriza monogamy. I want to be with. Njagala kubeera nawe gwe musajja gwe njagala. Bobby? Me and you. Nze naawe. We're the dynamic. Tuli dynamic duo. Oh, please, he just caught you in the club with some... Yakwatira mu kirabu n'omusajja. Then we're working through it. Anti already ndi mu kwetonda tugenda kifuŋŋana. Yes. No. Omwagala gw'omwagala. Shit, I don't know. Simanyi. Well, does she truly love you? Simanyi yakwagala. Look, you damn parrot. Gwe nawe kasuku wandibadde ofuna ebigambo ebyo lwaki wesiba ku byange. Down. Kifure yamutwala emisiro n'agamba ye nfaaki. Wait. Francesca sokolindeko. Kasogoba akakazi ako genda kijjamu enjawulo. Kagoba ondabi. I'm the best thing you ever... Nze kintu ekyakabi kye wali ofunye mu bulamu bwo tolifuna mukazi alinga nze. Osegeera. Lodi byamusobera. Yakwate kuba najja katwanga. Wekanye. Niyakwate kuba n'ayitawo n'asooka atule bali n'asirikirira. Yasooka n'asirikirira n'abirowooza. N'akwate kuba ne yeetika element. Najja asobole okweyongerayo. Nga maze okuyita emyezi 6. Tukwate kuba okudda erudda. Nakya mukazi watu yafuna akasente era nagulawo ka coffee shop akamaanyi. Wow. Laba n'odumba gw'ogamba ki? Sales report ziri ku mmeeza yo. Weetaaga ogezeeko sayininga ads zigenda ofuluma ne princes zigenda ofuluma bayisaawa at least 8 bibe nga biwedde n'ekyawandiyagadde okwogerako eri abantu. Thanks, Maynard. Esaati gy'oyambadde yakabye eyo. Anti we bali kusiima munnange. Yajja agezeeko okwogerako eri abantu yaguddewo ka coffee shop akamaanyi. Ate olowooza akasukawo. Ne mukama n'asembera okagalaka. Nalaba kadamu ngenda kusaba osigale ng'otwe. Wabula kasima akayitibwaho short okuva Modern Movies. Akabinkano. Njagala mukanoonyeeko kagenda kuba kafuluma ebbanga etali lyawala mpozi ng'ogasseeko. Ne kasima akayitibwa Layira akagenda okulagibwa kwa Acacia Mall. Muyitirayo ne mugenda mukekaanya. Ennaku z'omwezi nja kuba nzibawa ng'ogasseeko n'obudde so temusubwa. Gotere mbozi ne ka Devil's Chest kagenda kuba kafuluma Devil's Chest.